Mukama yeebazibwe. Mangu nnyo ngenda bankubulya ku birooto ebikwatagana ku nkomera olunaku olwaleero. Number 1, olwoota obuuka ekikomera, olwoota ekikomera kimenyese, olipeyinga ekikomera, olwoota toyina woyita, olwoota waliwo kikuzingiza, ekikomera kirimu olwatika. mu buli ngeri yonna gyolootamu ekyoto kino ekyolukomera olwo tugenda kuba nga tukitunuulira. N'omweza Mukama Nakayiza Rebecca nbalirizaako nnyo ku Chosen YouTube omukutu gwaffe. Amina. Mweza Mukama Rebecca agenda batuulira scenarios ez'enjawulo engeri gye mulootamu ekirooto kino era mangu nnyo tugenda kuba nga tukiddamu. Nawe obanga oli mpya subscribing okonekkade oleme kumisika video zaffe zitekayizigiriza ng'eno eno channel oli muteno gyetaaga mwana wa Katonda. Now number 1 tutandikire mangu nnyo. Weewaawo tuli ku birooto byaffe bikwata ku nkomera oba olukomera. Ekisooka tugenda kuba musumba ng'otunyonyola okuloota ng'ozimba oba ng'oddaabiriza olukomera. Okuloota ng'ozimba oba ng'oddaabiriza olukomera. Number 1, olukomera lukiikirira obukuumi ku bulamu bwo. Yobu yaliko olukomera nga Sitaani tannaba kumulumba. Mukama yamala kuwa Sitaani permission. Kubanga Sitaani yabuuza nga Yobu atira Mukama tomutaddeeko olukomera. Olukomera lukiikirira obukuumi ku bulamu bwo, security. Nawe olootanga okulootanga ozimba oba ng'oddaabiriza. Olootanga ozimba olukomera. Mukama Katonda aba akulaga what you're doing mukuyita mu kusaba nti oli mu kubanga oddaabiriza olukomera. Waliwo enkomera eziri ku bulamu bwaffe. Obulamu bwaffe buliko boundaries, waliwo otalina kusukka ng'omwana wa Katonda. So waliwo enkomera waliwo ebitemu nga mukwano gwe teweetaaga bigendamu. Ezo enkomera zetweteekako kamwa kukayinubirako olukomera. Ebintu byonna byokola ebikolwa byonna birina okubeerako olukomera. Buli kintu kyonna Mukama kyatuwa kirungi naye byonna biriko enkomera. Nti abakyala Mukama yatuwa abakyala balungi naye baliko olukomera nti olina kuba naatya omu ate era oyo yewuwo obuka olukomera n'ogenda ku bakyala b'abalala Mukama yatondera abantu abalala obuzibu bw'amaanyi bwakabaka bwa Katonda. So enkomera kikira boundaries obulamu bwaffe. Ati wotanga ozimba olukomera kiba kiraga repairing your life. Mu kitabu kya Nekemiya kyonna kiraga Nekemiya engeri gyali azimbamu olukomera olwali lwakuba. Yazimba bazimba Bbugwe, bazimba Yerusalemu. Enkomera ezimu zamenyebwa naye zizimba na lutalo kuba n'olutalo okuddamu okukola ki kuzimba. Scenario endala scenario number 2, okuloota ng'olaba ebisolo birinnya olukomera. Okuloota ng'olaba ebisolo birinnya olukomera lwo mukwano gwange njagala otegere ekintu kimu nti ebisolo byolaba gibeera mizimu. Mukama gyaba akulaga nti emyoyo gyo girimu kubanga girinnya fensi girinya olukomera ogiwaguza okulaba nga gikutuukako because oliko security olukomera lwa Katonda negigeza okulaba nga girinnya. Now what happened mu kirooto ekyo? Gyasucceedinze okulinnya negigwa munda oba tegyasucceedinze? Manya nti waliwo emizimu egikunoonya mu lukole. So ojja gyasucceedinze manya nti mukwano gwange walumbiddwa dda watuukiddwako dda yimirirwa n'olutalo osobola okubanga ogoba omulaba ayingidde olukomera lwo. Weewaawo. Number 3, okuloota nga olaba olwatika mu lukomera. Okuloota ng'olaba olwatika mu lukomera luwuliriza bulungi mulokole. Eno obanga olimpya subscribe nga kweno channel kona kadi selecting all mulayikinga obubaka buno bube nga butambula bulungi nnyo. Olwatika Mukama bakulaga waliwo omwaganyi omulabe wagenda okozesa ssaawa zonna okuinfiltratinga obulamu bwo okulumba mulokole. So olwatika lwaleetaaga okuba nga lulipeyaliga. Mukama bakulaga nti waliwo ekintu ekiri mu kubanga kyonoona olukomera lwo mulokole. Sometimes obyogera ebikolwa byo oba oliawo omulabe ng'alina kyaleeta okulaba nga ateekawo omwaganya gwonna okulaba nga akutuukako. Olukomera olumu olwatika ssaawa yonna luba lusobola okugwa. So weetaaga okuba nga onyweza olukomera lwo. Wow. Number 4, okuloota ng'olaba ekikomera eky'amaanyi okukwetooloola. Kuloota ng'olaba ekikomera eky'amaanyi kikwetoolodde. Naawe Mukama tatulaga balazi bibi byokka. Mukama asobola okulaga nga weetooloddwa olukomera okukulaga ekyali ku Yobu. Yobu Sitaani yamwera obujulizi nti Mukama tamutaddeeko obugi olukomera luba lulaga obukuumi bwa Katonda ku bulamu. So buli olaba nga olina olukomera olw'amaanyi oluli ku bulamu bwo manya nti Mukama akulaga security ey'amaanyi gy'atadde ku bulamu bwo nti Sitaani tasobola kutuukako. Sitaani agezaako ne tasobola kutuukako kubanga oliko olukomera olw'amaanyi. Number next, okuloota nga waliwo ekikomera ekikuziyiza. Kutanga waliwo ekikomera ekikuziyiza number next kanotingaako. Na okutanga waliwo olukomera olukuziyiza manya nti waliwo omulabi waliwo olukomera lwosobola olutanga si bwa Katonda ng'omulabi alina olugo lwakutaddeko
omuntu ali mu kikomera toyina gy'olaga obeera nga ali mu kkomera obeera nga ali mu prison so olwolota ng'oliwo ekikomera ekikuziyiza manya doza obstacles doza hindrances gyegyo emisanvu n'emiki emitego omulabe gyatadde mu bulamu bwe misanvu okulemesa okugenda weetaaga okumenya olukomera olwo otoloke mulokole odduke abamu muli mu nkomera za sitaani yakuteekako olukomera tolina gy'olaga saba omenye olukomera olwo otoloke oveeyo mu linnya erya Yesu. Amiina. Ekiddako okulagajjalira ekikomera okulota ng'olagajjalidde ekikomera kyo mu kirooto mukama akulaze nti ekikomera olina okubaako kyokolayiza kuba ng'okuuma obanga olaba kirabika bubi kiringa kyewalekawo kiringa ekiriawo waliwo olukomera lwosanga ngaolikomera osanga biringa ebiri abandoned no one repairs kirawo tekitegeerekeka manya nti mukwano gwange mukama akulaga nti olagajjalidde boundary zo ng'omulokole osanye okuba nga weekebera weegendereza wawe olina okuba ng'okoma ng'omwana wa Katonda weekebere teekawo ensalosalo teekawo boundaries ku ngeri gyogeramu biki byogendamu biki byolaba biki byowulira biki byolowooza tolagajjalira lukomera lwo security number 1 mu maka g'omuntu kyekikomera ekiriwo nti ng'omubbi tannaba kulaba kiri munda watisi walina okubaawo olukomera first line security. Okuloota ekikomera ekiddabiriziddwa obulungi ng'ekikomera kiddabiriziddwa ekyo kiba kiraga repairing mukama Katonda nga repairing olukomera lwo nga ne kemia bya repairing olukomera lisalimu so bwe kiba kiddabiriza manya nti bugwe security mbulamu bwo mukama agizizaawo osobola okuloota ng'olusi gwali mu kiddabiriza nga guze ekyoto nakirootako nga ndi mu kuzimba olukomera ewange so mukama bakulaga nti waliwo kyoli mu kubanga kola naye bulamu bw'oyinza okubanga waliwo kyolaba kyoli mu kubanga okola okulaba ng'otereeza obulamu bwo ng'omwana wa Katonda so kiba kirooto kirungi nnyo ekyo. Okuloota ng'obuuka ekikomera and most of the times ekikomera ekyo tekiba kirungi obeera otrapingiddwa munda eyo n'olaba ng'obuuka ekikomera n'ofumuka emisinde sere bisinga ekyoto ekyo mukama Katonda bakulaga nti otolose njige gundi boundaries za sitaani amakomero gatoloseemu odduse waliwo ebisajja by'amaanyi byakukwata byakuteeka mu lukomera kati olaba ng'otoloseemu ofumuse emisinde oluusi obadde mu kusaba n'okusiiba obadde mu kusaba okw'amaanyi n'otanga otolose olukomera odduse manya ogenda kuba ng'owangula kubanga sitaani kyaba yakusibira obumaze okuba ng'otolokayo mu linnya erya Yesu. Weewaawo ekiddako okuloota nga olaba osibiddwa mu kikomera okulotangula teweetaaga muntu nakubulema ku lugakiro kino oba ng'obadde otugobera okuba gye twatandikidde paka saawa zino ekyo si kyangu kyakutegeera si weewaawo tutere mu comment section olowooza okulota ng'osibiddwa mu lukomera kitegeeza ki ekyo tuyambe mukivunde mu comment section so abanga oba tokimanyi genda mu comment section banakyoze nibagenda kukuyambako ku nsonga ezo. Weewaawo ate era tubajjukiza okulikinga n'okusubscribinga kale tugende maaso nekirala mu comment section mulimu enamba yange esimu mu comment section enamba esookera ddala comment esookera ddala mu comment section muliko enamba yange esimu esembe 47 peereza message saawa eno kenyini nyini nja kufuna time nja kuddamu ekirooto kyo beera brief mbuli yakyo walose nekyosabira tulina ni WhatsApp group mwetuweereza Katonda bweereza nga bano bonna bajoininga bagwe bogendo joininga so joining tube nga tuweereza mukama. Weewaawo okuloota ng'omenya ekikomera ng'omenya ekikomera nakyo weetaaga nkuwulira amakulu gaakyo ezo barriers omulabe ezaba yateekawo olukomera ng'olumenye nawe kino kisinzira ku mundu y'ekirooto oba ng'olukomera lw'omenye babadde bakwata bakuteekayo n'olumenya n'ofumuka emisinde of course ekiba kya buwanguzi ebeera breakthrough obeera oba otodde n'oyitawo ne bwe luba nga lukomera lwo gwenyini lw'omenye then mukama bakulaga nti mukwano gwange omenye olukomera olukuyamba olukuuma it's as simple as that kiki wabadde okola exactly mu kirooto era n'ekikomera kyabadde kifaanana kitya kyeyamenye okuloota ng'oddaabiriza ekikomera ndowooza wewakomye okuloota ng'oddaabiriza ekikomera nakyogeddeko dda ekikomera n'agamba zinalotakunga nzidaabiriza ekikomera kyange nabwadde biweddeyo musumba okuloota ng'oddaabiriza ekikomera nakyogeddeko dda mwezi wa mukama Rebecca tumwebaza abadde aweerezaamu nange bw'oba olina ekyoto kirina kyoyagala tunyonyole in details kiteeke mu comment section kikyoyagala kubanga twongerako ebirooto ebisinga tubikoze naye kyoyagala okubanga tunyonyola kirooto kyoyagala okubanga tunyonyola teeka mu comment section ekyo kyoyagala tunyonyole then tujja kukola video bwetuba nga tetukikolangako wetuba twakikola dda of course first check search mu YouTube channel kyolose then by Brother Steven ojja kubanga oloba tetunaba kukikola wetuba twakikola dda then yigira ku ekyo olina gweyagala okutumira abantu nga babiri basatu ntumirako mwenna ababadde batulaba okusinziira ku
ku WhatsApp groups zaffe za Chosen Generation mwebale nnyo mwebale ddala okutuwatchinga nembajjukiza okulikinga ate era n'okusharinga ka video kasobole okutambula mwebale nnyo mwebalire ddala okutulaba ate n'okutuwuliriza mukama abatuweera omukisa mukama bo omukisa ogw'amaanyi nsigani Brother Stephen bye bye